eneyitibwa enkomamawanga. Enkomamawanga eno nabagamba nti nnungi nnyo okugisimbako ewaka. Bw'ogisimba ewaka oteekeddwa gisimba mu nsonda. Tugeze oba nga olina ekikomera giteeke mu nsonda, naddala ensonda eyo ku kikomera emiryango. Bw'oba tolina kikomera era gisimbe okuliraana ekkubo eringira ewakaawo, naye ng'ogitadde mu ndeene ewuwo. Egoba emyoyo emibi egitali mirungi. Egyo emyoyo emibi gyonna, amagini, ebitambo, byonna biba bijja kukomaawo enkomamawanga w'obeera ogisimbye. Biba tebijja basumbuwa, naddala ebyo ebitambula mu budde obw'ekiro biba bijja kukomaawo enkomamawanga w'obeera ogitadde. Enkomamawanga ekirungi kyerina ogisimba ng'egenda kuziyiza emyoyo emibi, obutakulumba waka. Ate n'ekirala obeera ogenda giryako ebibala. Ebibala byayo birungi nnyo, biwooma ate nga birina omugaso mibiri gyaffe, wamu n'obujjanjabi obw'enjawulo enkomamawanga ebukola bulungi nnyo. Nga n'ekikulu kya byonna gisimbeko ewaka, eziyize emyoyo emibi gyonna gibeere nga gikomaawo w'ogisimbye. Emanyi okuyiwa obukoola obuti ne bubeera ng'obukaze, togitema gireke, ebeera ejja kuddamu ekomyewo obukoola bulungi nnyo. N'okuteekako eteekeko, kyenjagadde okubeera nga mbabulira. Naye ng'ekikulu kya byonna, bannange musimbe enkomamawanga ewaka. Enkomamawanga nnungi nnyo, ejja bayamba bingi singa onaaba ogenda obitegeera mpola mpola. Enkomamawanga ke kati akasaanye okusimbibwa ewaka. Kasimbe emiryango, kasimbe emiryango ku kkubo eringira ewuwo oba okuliraana ekikomera, kijja kuba kirungi nnyo onaaba okikoze. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti, YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.